It's a breaking news. Breaking news. Breaking news. Muwanga Kivumbi wetwogera uno ajiddwa ku poliisi y'e Nateete ali mu kutwalibwa Butambala Chief Magistrates Court. Nabagambye wengenda okuvira wano mu program ngenda kubanga nkuwa kasavu kanyama kakati amawole gagano getufuna gagano inti owekitiibwa Muwanga Kivumbi mbalina akabategeeza nga ntandika video eno nti ali Nateete police station una jiddwawo uno ali mu kutwalibwa Butambala emmotoka zizo zidduka atwalibwa Butambala mu kaseera kano wanga lyange Uganda naye lwaki ebintu bisalawo kubanga bitambulanga webiti Muwanga Kivumbi it's confirmed mu dakiika mpawo kaaga bwe naaba nkyaliwo wano ngenda kubatuusako butereevu ebigenda maaso mu court e Butambala naye nga it's confirmed Muwanga Kivumbi uno ali mu kuvugibwa atwalibwa e Butambala Chief Magistrate Court. Tetumanyi biki ebigenda okubaayo nsonga ki naye nga it's confirmed ali mu kutwalibwa Butambala bassebo ne bannyabo abali ku mukutu ogwa AK TV Media e Nateete ajiddwawo. Yes, e Nateete ajiddwawo. Wakite munzikiriza nemba siibulira wano ate nengenda butereevu e Butambala mulindirire ku mukutu gwa AK TV Media ngenda kuleeta byonna nga we bigenda okubanga bitambula atakumi obunkenke bw'amaanyi okwetoola poliisi y'e Nateete bassebo ne bannyabo abali ku mukutu ogwa AK TV Media njagala mbategeeze ow'ekitiibwa Muwanga Kivumbi asuuliddwa ku poliisi ey'e Nateete amakya gonna kuno lwaleero wabula wenzijidde ku mpewo nga ebitongole ebyokwerinda byebulungudde poliisi ey'e Nateete kwoteeka wabweru waayo tebakkiriza muntu yenna kubanga ayolekera poliisi eyo. Bassebo ne bannyabo njagala mbategeeze nti ng'ekibiina ekya National Unity Platform amakya gonna ku lwaleero nga bakulembeddwamu Lopu wa Parliament Joel Ssenyonyi Bisekezi kwoteeka SG w'ekibiina kino Lois Lubongoya yogera ku kanso muyizzi babadde baakedde dda mu High Court okuwulira omusango gwabwe gwe bawaabira ebitongole ebyokwerinda nga babategeeza nti Muwanga Kivumbi aleetebwe mu mbeera yonna gy'alimu oba mulamu oba mufu. Kakati enteekateeka zibadde zigenda maaso amawulire ne galinkinga nkakasa abagobera 11 UG ku mukutu ogwa TikTok 11 UG Media Official mubadde baamukisa kubanga nze asoose okubanga nga fulumya bonna boolaba amawulire bagajje ku nze saawa zibadde 4:15 Muwanga Kivumbi n'aleetebwa n'asuulibwa ku poliisi ey'e Nateete Police Station. Wabula nga bwe kutegeezezza nti bannakibiina ki NUP nga bakulembeddwamu Lopu oba omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi Bisekezi babadde mu maaso mu kooti nga bagenda maaso n'okuwulira omusango gwabwe nga boolaba akavidiyo akakali ku sikuriiniyo akavidiyo koli bukulengera embeera bwetyo bwebadde nga kooti egenda mu maaso wakati mu kooti ng'egenda mu maaso wano nno ekitongole ki UPDF kibadde kyakava kuvaayo nga kitegeeza omulamuzi nti amazima okufiira mu kitooke kya Gonja bonga ekitongole ekya UPDF ensonga za Muwanga Kivumbi tebazimanyiiko tebamanyi mayitire ga Muwanga Kivumbi era bo tebaziriimu tebaddamu na kubabuuza. UPDF ebadde yakamala kubanga erangirira mu lwatu mu kooti amakya gonna ku lwaleero nti ffe Muwanga Kivumbi tetumulina ebitwogerwako nti twawulira nga bannakibiina ki NUP bagamba nti Muwanga Kivumbi ali mu SFC Barracks e Katabi. UPDF ebadde maze okubisambajja ebadde tegeeza kooti nti nedda ffe ng'ekitongole ekya UPDF Muwanga Kivumbi tetumulina tetumanyi wa waali. Awo amawulire galinkingidde era nga olaba akatambi akali ku sikuriiniyo awo nga bamaze okufuna amawulire olengera Council Lois Lubongoya
olengera kanso muyizi Joel Osenyi babo ku screen yo awo nga bali ku busimu nga mazo kubanga mbategeeza abange kanso ngambi lopu wange omanye kiriwo ndi wano ku polisi ya Natete amawulire genfuna Muwanga Kivumbi yuna aleteddwa amawulire nenga waayo era ndowooza obalaba awo nga bali ku busimu bagamba wanu confirming nga musajja wa Kabaka tubuulire kituufu koze ye Muwanga Kivumbi wali kakati banyabwe ne basebo Muwanga Kivumbi wenkoledde neggulire lino abali ku mukutu ogwa AKTV Media YouTube channel. It's confirmed Muwanga Kivumbi asulidwa ku polisi Natete. Mwebale kusaba, mwebale abaana, mwebale kukola amazima gali nti naku si nnyingi omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde yakayita ku mutimbagano n'awandiika y'ekiwandiiko ng'ategeeza bannayuganda nti ziweze ennaku 17 nga Muwanga Kivumbi talabika. Kakati nsaba mwenna mwongeremu okubanga mubanja Muwanga Kivumbi. Amazima gali nti bannayuganda mwebale Muwanga Kivumbi mumubanjiza ka pressure olwa bagamba pressure is what mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati okusinzira ku nswera yaffe etutegeeza nti Muwanga Kivumbi bw'omutunuulira mu face ategeezezza ku muntu omu sigenda kumwogera nswera eri ku polisi Natete nti Muwanga Kivumbi amutegeezezza yakubibwa nnyo ebitagambika era ayina amabwa oba enkovu ezaali amabwa ag'amaanyi nti wabula amagye galina enzijanjabe ey'enjawulo nti awabadde ekiwundu ekinene ne kiwona mu bwangu ddala ne kikala era ng'omuntu asobola okujjawo n'akugamba nti wano wabaddewo ekiwundu wabaddewo enku wano woolaba wano wabaddewo ekinnya nga tasobola kubikkiriza okusinziira ku Muwanga Kivumbi nti ye process abakulu gye bamuyisizzaamu naye nga yakubibwa ebitagambika yatulugunyizibwa ebitagambika era ebbanga lyonna it's confirm lyabadde abuzeewo abakulu babadde bali mu kubanga bamujjanjaba Muwanga Kivumbi bino abitegeeza enswera. Banyabo ne basebo ebibuuzo oba oliawo bikyaliwo wenkoledde akatambi kano Muwanga Kivumbi lwaki asuuliddwa ku polisi kubanga ebiseera bisinga tubali tujja tukiraba ng'omuntu awambibwa tugenda okumwekanga ng'aleeteddwa ku kooti oba mu kooti. Muwanga Kivumbi si bwe guli ono Muwanga Kivumbi ye asuuliddwa ku polisi. Kati wano ebibuuzo webiri era bannamateeka wano ndowooza tugenda okubanga tubeetaagira batubuulire bwe bugenda okuwungira kawungezi konnako olwaleero nja kuba nkomawo wano ku mukutu gwa AKTV Media mbabuulire ki ekiba kiddako naye sofa naffe tukyebuuza Muwanga Kivumbi ki ekiddako asuuliddwa yes Natete ki ekiddako agenda kutwalibwa mu kooti oba polisi egenda kukkiriza wajje wabeewo police bond wabeewo abamweyimirira ateebwe nze naawe naye nkutegeezezzaako nti wenjogera wano wolabira akatambi kano teri muntu n'omu akkiriza kuyingira polisi ey'Ennatete. Abasajja bataddewo embeera oluvannyuma lw'okutegeerako nti wanu amawulire agaabiza musaaga ne wanu yugi mwafunanga kirabo gwatantegeera oyinza okusanga akaseera akazibwako okuntegeera bwe maze okuba nga nfulumya amawulire ne galinkinga nti Muwanga Kivumbi wuune Natete abasajja bayiye ebyokwerinda eby'amaanyi ku poliisi eno oyina okuba nga osobola okwogera oyina okuba nga oyina ebitogi okukkirizibwa okuyingira ku polisi ey'Ennatete oluvannyuma lw'amawulire okuba nga gafulumizibwa mukulu wanu yugi nti Muwanga Kivumbi it's confirmed ali ku polisi ey'Ennatete abasajja banyonyeseza ebyokwerinda. Ggwanga lyange Uganda naye siyinza kuva ku nsonga eno nga seebaziza bannayuganda mwebale
mwebalege mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mubanjiza muwanga Kivumbi bwe twogerera amazina alabika wadde tetumanyi kiki kiddako kiki kiri mu bulamu bwe ne it's confirmed era weewaawo tutegedde nti muwanga Kivumbi wuuno wano waali basebo ne bannyabo abali ku mukutu ogwa AK TV Media video soko jimpere ekigalo tongera okubanga tolonto kakati lwaki soka nenkuwa akatambi kano kali mu kulaba akakali ku screen kiriza nkakuweereze embeera bweto bwebadde ng'obwakedde amakya gonna ku lwaleero mu kooti. This court was magnanimous, and we appreciate. Give them 7 days. My Lord, first with a few admissions which are apparent on record. But the state has a few conclusions which may lead to even the applicant being produced in court by tomorrow. One of the such conclusions is that there is a possibility of the applicant being produced before court tomorrow. Being produced in court tomorrow. One of the such conclusions is that there is a possibility. Embeera bwetyo abo bebamu ku bannakibiina ki NUP nga bakulembeddwa muyizi bw'abadde bakedde mu kooti nga bwe nkutegeezezza nga ntandika nti bano babadde bali mu kooti sofa gye badde bagenze okuba nga bawulira ensalawo y'omulamuzi nga bwe yali abategeeza nti ensonga yaabwe agenda kuddamu agituulemu oba agitunulemu amakya gonna ku lwaleero. Bino bibadde mu kooti eri nga beefula abawulira eno Muwanga Kivumbi ng'asuulibwa. Munzikirize banyabo ne bassebo olunaku oluyise Mwami Museveni yagenze mu maaso okuba nga akwata office eya State of Internal Affairs n'agiwa omusajja nate Omunyarwanda. Mwe gye mwabeeredde eno simanyi kalulu tuli mu kulonda kalulu kabwa LC simanyi biki eno Mwami Museveni yabadde akwata omusajja Juma Witonzi. Naye eggwanga lino waliwo ebintu by'otunuulira n'amaanyi ne gakuggwa. Njagala nkutegeeze olunaku akawungezi k'olunaku olw'ejjo Mwami Museveni mu butongole yalangiridde ekifo kya State of Internal Affairs ekyali ekyokuweebwa omukulu bamuyitaani omukulu oyo mujjukire yakaaba mumujjukira Lawrence Muganga yamuganga ekifo ekyo bannayuganda kye mwakuba emmeeza nti ekifo kino omukulu n'atuuka n'okugenda n'atulaga amalaalo abaana ne bagamba nedda amalaalo waguze magule bannyinigo wawadde akathimbi. Kakati ekifo ekyo kye njogerako we twogerera kyamaliza dde okuba nga kiweebwa Omunyarwanda omulala. Wano ogambye otya mu kaseera kano Minisita owa State of Internal Affairs ye Juma Witonzi. Naye eggwanga Uganda mwe gye mwabeeredde mu kalulu simanyi NUP simanyi Baba Ssentebe simanyi biki tugenda kugendayo ng'obyatambudde akawungezi k'olunaku olw'ejjo mu kalulu. Mwe gye mwabeereddeeyo eno ng'empapula zisayiningibwako emikono era mwagana muganga omukulu yabawadde dda Juma Witonze nga Minisita owa Internal Affairs, Minisita owa State of Internal Affairs munda mu ggwanga erya Uganda. Muwulira bannabyabufuzi mulya Museveni bwayisamu MPCze
bwe muddeeyo ne mudda ku kino ngeno waliyo ekiyita kakati we twogerera Juma Witonzi ye Minister owa State of Internal Affairs munda mu ggwanga erya Uganda. Musajja Munyarwanda mu video eddako ngenda kujja mbateere Juma Witonzi ku mmeeza tumusunsule oyongere okubanga omutegeera y'anyona ayogerwako eyaweereddwa obukulu oba olyawo ekyenkaniddeawo bassebo ne bannyabo ali ku mukuto gwa AKTV Media musajja wa Kabaka wanu yugi nze nkyaliwo nze abukadde muzaamugula amaca gonna ku lwalero okubanga nzija nyongera okubanga mbaweereza ng'obukeeredde amaca gonna ku luno nsonga z'amawulire ensonga bwetyo bwe ziri ekifo kyalina kubaamu musajja Munyarwanda mu kaseera ke kamu bassebo ne bannyabo Lawrence Muganga ono yakaba amaziga amawulire agava mu ggwanga erya Rwanda ono obutuuze bwe munda mu ggwanga eryo Paul Lutagamba Kagame yategeezezza n'ayisa ebiragiro n'agamba mumusazeemu era njagala mbategeeze bassebo ne bannyabo Lawrence Muganga takyali munnansi wa ggwanga lya Rwanda yamugobye wano ogambye oti yes okusinziira ku mawulire agava munda mu ggwanga erya Rwanda Paul Lutagamba Kagame agamba nti Lawrence Muganga mu kaseera ak'akazigizigi bwe yali ng'alwalira ekifo munda mu ggwanga erya Uganda yeeyambula eggwanga erya Rwanda era Kagame agamba nti okusinziira n'obuvumu n'ebigambo Lawrence Muganga bye yakozesa yayagala okulaga nti ye ng'omuntu eggwanga erya Rwanda talimanyi talina kukakwate talina na nsonga yonna lwaki alyogerako oba lwaki alyesibako ng'agamba nti munnansi waalyo kakati Kagame ategedde n'ategeeza nti Lawrence Muganga awanduukululwe ku bannansi b'eggwanga erya Rwanda. It's confirmed Lawrence Muganga obutuuze bw'eggwanga erya Rwanda nga munnansi w'eggwanga eryo busaziddwamu era bwe twogerera ndowooza asigazza obutuuze bumu bwokka bwa ggwanga lya Canada kubanga ne munda mu ggwanga erya Uganda wadde yali akululibwa kaliba abeeko office gy'ayingira ennene ono yali talina butuuze bwa ggwanga lino era mu ggwanga lino erya Uganda ali mu ku work permit nga omugwira avudde mu ggwanga eddala najja akolera emirimu munda mu ggwanga erya Uganda abaana kye bayita work permit. Kakati Lawrence Muganga ze zimu ku mpapula z'alina munda mu ggwanga erya Uganda work permit wabula tazirina nga munnansi wa ggwanga lino kitegeeza nti ono twandimulabako either okusaba obutuuze bw'eggwanga Uganda okusaba obutuuze bw'eggwanga Uganda oba olyawo oba okuddayo munda mu ggwanga erya Canada n'abategeeza eri obutuuze bwange bwe nnyina munda mu ggwanga erya Rwanda ne gye nabadde e Uganda bannyima obutuuze nkomyewo kati ndi mwana nzaalwa ya Canada era nsaba mu nzaale nze nga Lawrence Muganga kati nteredde entende ndi mu Canada awedde emirimu so eggwanga erya Rwanda wansi obukulembeze bwa Paul Lutagamba Kagame alumiriza Lawrence Muganga nti yeesanguza ettoomi ku ggwanga erya Rwanda n'alyesamba tewali nsonga yonna lwaki asigala ng'abaliwanga munnansi ow'eggwanga erya Rwanda. It's confirmed Lawrence Muganga obutuuze bwe munda mu ggwanga erya Rwanda bwasaziddwamu akawungezi k'onnaku olw'eggulo olunaku oluyise gwe Munnayuganda ali nange ku mukutu ogwa AKTV Media. Bassebo ne bannyabo Justin Namere ne Baramu Barugahare kyandibanga twabyogerako enkwatagana yaabwe n'enkolegana yaabwe eyinza okujja okugendamu omunyafa omunene. Ngambye nti Justin Namere Minister, Vice Minister
owa local government nga mukama we yani Baramu Barugahare babadde Masaka eyo naku bbiri eziyise wabaddewo okusigagana ebitogi wakati wa Justin Namere ne Baramu Barugahare muve katambi ke mwalabye nga waliwo omukyala alumiriza Namere mu maaso ga Baramu nti wanzibire mwanyi byonna mwabirabye okusika omuguwa okwabadde awo Namere nga yeekalakasa agamba ABCD biki nga bavuvubika akakazi nedda nga bavuvubika omukazi eyabadde alumiriza Namere nga bwe yamunyaga nga bwe yamubba bwe yamufera olwavudde eyo ne boolekera wabaddewo order from above wakati wa Minister Aruna Kasolo Baramu Barugahare Justin Namere ne ssentebe omu mu bitundu bya Masaka eyo Baramu Barugahare n'agenda mu maaso okubanga ayagala kulwa ebiragiro oba kulwa akasimu akadde kakubiddwa Aruna Kasolo oba oli awo omukulu ne yadde akwatiddwe chairman owa LC1 ateebwe mu nnambiro Justin Namere n'agamba nedda si enkola yange Baramu ozze otulaga nti gwe oli straight yonna gye tuyise mu mbaale wa tolina gw'obadde ottira ku liiso lwaki ate ono oyagala okuba ng'omuttira ku liiso Namere n'aluma ejjiiko n'agaana okusaba kwa Minisita Baramu Barugahare ne mune Haji Aruna Kasolo mu kuyimbula omukulu ono lwaki sijja kanzije katono tweyongereyo nate kanzije mu baana tulwanye n'ababbi bwazze wano n'otutaasa alina ensonga naye gyawa saidi ya pateyo agamba nti bamute naye ng'amaze okusasula ebbanja amulumiriza abamulumiriza wali abalala ajo naye bameka abalumiriza siso waliwo omuntu omulala alumiriza oyo omusajja nti alinayo emusango mulala osisi edyaliwa saidi aliwa ati woba nga tewali muntu avuddeyo kugulawo omusango webali era balinze kimu nga akwatibwa ababbi wa wano babatya teri muntu alopa mubbi nga tebannamukwata mukulu jangu mulinayo omusango okuba oyo omusajja omulala ku poliisi oyo chairman go wanyendo owanyendo aliwa bamuloka n'ogw'emyonga ne kugenda ne bamuloka n'ogw'emyonga kati ate minisita w'emyonga ate yakubye omutaasa 42 miliyoni ez'emyonga agende ku poliisi simanyi bateeka kagamba ki nze sirina buzibu naye Honorable Namere agamba mbu alina abantu 18 omunaku yaloope wani bamwe bondi alipotinga enkya akalala olugu akawongeza alipotinge ajja kulipotinga no it's okay kati agende lindako it's okay lindako katono Honorable Namere kyoba okola mumutwale asasule oyo omwana asooka afuna abamuyimirira mpuliriza mukatono afuna abamuyimirira abakulembeze owulidde funa abakulembeze abakola ki abamuyimirira ne Haji Aruna Kasolo agamba asobola omuyimirira enkyakomewo otegedde yes minisita Kasolo yaba yeeyimirira ntali yaba amweyimirira oli nakulaga oli kata batwaleyo fotokopi y'ennanga muntu yes tumala akalu then bamukwate actually bamwe bondi paka yacha kawunga kwebakakwatira minisita aliyekataya yavudde ddamu emmwanyi naziwa madamu Justin Namere leta bawo alina emmwanyi ensu leta bawo Honorable Justin Namere yasindika ekibinja ky'abantu ebange nga baliko omuyambi linda ko yakuwa ebbaluwa oyina obuwandiike bwonna
okukolagana oyina obuwandiike bwonna yakuweereza akabaluwa natandika okukolagana n'omukyalo ono ng'omuntu okutandika mu kamyufu ssebo okuva mu kamyufu namuwe emmwanyi n'okunsasula namala kwereega honorable yasayiningako Justin kakubuuze Namere okay lindako mu kusooka wangambye madamu genda mpola lindako mu kusooka wangambye nti wafuna essimu okuva mu ofisi ya NRM nga Justin Namere ali n'aba chairman ba NRM nabasangayo ani yakubira Justin Namere ye yakukubira waliwo ne ba chairman ba NRM bonna Mr. Balam omuntu bw'abeera wabuvunaanyizibwa nakkubira essimu ng'akwetaaga ng'omuntu yogera n'ekitiibwa kuli kaleekaana kakati njagala kumanya Honorable Namere ye yakukubira essimu n'agamba ndeetere emmwanyi okuva mu kamyufu nze namuwa emmwanyi nkubuuza ekibuuzo kino ye yankubira essimu era n'akubira n'omwami wange nga yatusaba emmwanyi omwami waliwa ssebo jangu wano baanona emmwanyi Masaka yonna ekimanyi emmwanyi wulira toyina mpisa kiki yogera mpola paka zendala wono ssebo gwe omwami wono kale muwulirize ssebo njagala yogera amazima nga tolina kyolimba yogera amazima gokka yogera amazima ku mmwanyi zo Namere yakukubira n'agamba ndeetere emmwanyi emmwanyi nasinkana Honorable Namere ani yakukubira nti ndeetere emmwanyi mulegeya ne Namere kale bannange okay mumpulirize basaba mumpulire bulungi minisita mumanyi bulungi minisita ensonga z'emmwanyi yazimbuliddeko ate era yazibulirako ne State House Controller Bulegeya n'agamba nti ayagala babasasula omulundi gutya naye nga nagambye minisita nze mwennyini naku nga 3 emabega nengamba minisita nkolera lisiti y'abantu ababanja pulezidenti tasobola kugaba mmwanyi z'omunaku natamusasula so njagala okendeeza obusungu bwo n'omumwa ate gwe naawe njagala obeere omukyala wo omugambe omukomeko tugenda kwogera ne pulezidenti ngenda kumuwandikira ebbaluwa mugambo olina abantu bewawe emmwanyi baliwe bati kati mwegase wamu mwena ab'emmwanyi mubanja 15 mwena ab'emmwanyi ababanja RDC babanja milioni 15 bonna Honorable Minister ensonga eno yatuukako mu ofiisi yange omukyalo ono yankubira essimu n'aŋŋamba nti chairman wa NRM aŋŋambye mwongere emmwanyi zagenda okugabira bakandidate kati bwe yatuuka nga lwaki yakugamba agambye omwongere mu kusooka ni yamugamba omuwa okusooka waliwo emmwanyi Honorable ze yali yamugulako n'amusasula emiliyoni 10 teyakusasula kati Honorable bw'agenda sente meka pola sente meka miliyoni 10 yazisasula miliyoni 10 zali mu kamyufu gwa mukaaga kale it's okay tewali buzibu miliyoni 10 yazisasula ulira mubanja miliyoni 10 gwe kenyini gwe wakubira essimu n'ongamba nti bakusasula sente lwaki otuuse ebigambo za mu kamyufu yekusasula kale microphone jimpe RCC genda wansi ne bano abawala babiri ofune details zaabwe ne RPC olunaku lw'enkya njagala basinkana ntule nabo buli omu alete bwino we naye saagala kuwayiriza nti Namere yangambye kati Namere omubanja miliyoni 10 si 15. So that is the director of the Liberty bus, the bus which got an accident in Jakwatet, claiming the lives of the children of King David Junior School. So the director is being brought to court. This is in Kapyorwa, and that is the director of the company of the Liberty bus, which was involved in an accident, and he has been brought to court.
This is happening in Kapchorwa.